Kama ebazibwe bantu ba Katonda balungi babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga nsaba Mukama atukulembere ategeka omwoyo we n'olwaleero nga tugabana ekigambo kya Katonda emmere y'omwoyo ogugwo n'omwoyo gwange. Ensonga lwaki tugabana ekigambo kino tubeere nga twejjukiza okutambulira mu butuukirivu, kubanga watali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda, kubanga Katonda gwe tusinza mutukuvu n'omwoyo we gw'atuwa mutukuvu. Naffe tuyina okutambulira mu butuukirivu okusobola okubeera wamu naye. Tuyina okubeera abantu ab'omwoyo, tuleme kweyisa ng'abantu b'ensi, wabula ffe tweyise nga Bayibuli bw'etugamba, nga Mukama waffe Yesu Kristo bw'atugamba bwe tulina okweyisa, kuba ye gwe tugoberera. Yajja ku nsi, Katonda yatonda eggulu n'ensi, yajja ku nsi nga ffe abantu atulage ekkubo nti ddala kisoboka omugoberera n'ogenda mu bwakabaka bwa Katonda. Era ng'oli eyo ng'owuliriza kigambo ekyaleero, mbadde nsaba oggulewo omutima gwo weetegekere okuwulira ekigambo kya Katonda, era obeere ng'oyawula ekyo ekivudde mu mutima gwo ne mu ndowooza yo. Omulabe Sitaani ye ebikyamu abiteeka mu ndowooza zaffe, ne tuwakana, ne tubuusabuusa, ne twogera buli kimu kye twagala naye nga tukijja mu ndowooza. So ng'ate bwe tuwuliriza omutima gutuwa obujulizi, omutima gukkiriziganya naffe ti ddala tulina okufuna emmere y'omwoyo, tulina okutambulira mu butuukirivu, tulina okwenenya, kuba buli lwe weenenya Mukama akusonyiwa byonna, n'erinnya lyo eryawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu buli lwe twonoona erinnya eryo livaamu, lyesangulamu. Bwe twenenya erinnya eryo likomawo. Tutambulire mu butuukirivu buli lunaku, tukkirize tufe eri omubiri, tukkirize tufe eri ebyetaago by'omubiri, wabula tubeere balamu mu mwoyo, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo ye Katonda w'abalamu. Katonda waffe ye Katonda w'abalamu. Ekyo tulina okukijjukira. Kiri mu Matayo 22 olunyiriri olwa 32 walaga nti Katonda waffe ye Katonda w'abalamu, Katonda wa Abraham, Katonda wa Isaac, Katonda wa Jacob, nga kyategeeza abalamu mu mwoyo. Kuba tujjukire Adamu bwe yayonoona, Mukama yamugamba bw'anaalya ku muti gwamuganye, bw'anaalya ku ogwo omuti ajja kufa. Kati Adamu bwe yagulyako yafa omuntu ow'omunda, ow'omwoyo. Ekyo Mukama waffe Yesu Kristo yakomya kye yajja okuzzaawo, tube balamu mu mwoyo, kubanga Katonda gwe tusinza Katonda w'abalamu mu mwoyo, Katonda w'abalamu. Kati bwe tuba nga tetuli mu mwoyo tuba tusinza Katonda mulala nnyo, kubanga oyo atali mu mwoyo tasobola kusanyusa Katonda, kuba Katonda mwoyo, n'abamusinza tulina mumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Bw'oba ng'osinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, omwoyo we yakuwa obujulizi n'agamba oli mwana wa Katonda. Omwoyo we yakuwa obujulizi n'agamba oli mwana wa Katonda. Tujjukire nti mu buli kimu kye tukola Mukama ye atunuulira mutima, ebigendererwa by'omutima. Oyo ayagala okunoonya Katonda era amuzuule. Oba olina okusaba mu mutima buli w'obeera osabe nga tokoowa. Tujjukire oba onoonya Mukama, manya nti olina omuwendo gw'olina okusasula, waliwo ebintu by'olina okwerekereza, olina okugoba ebikyamu byonna omulabe byaleeta mu ndowooza yo. Tolina kubuusabuusa Katonda, olina okugoberera ebyo Mukama waffe Yesu Kristo bye yatulagira. Yatugamba twagalane,
tulage okwagala mulirwana waffe oyo Mukama gwakutadde ku lusegere gwokola naye gwosinkanye mu takisi gwosanze mu kkubo yenna kabe nga afaanana atya kabe nga waggwanga ki oba muddugavu oba mweru mulage okwagala ng'okijja mu mutima ng'era ye yafunamu so si ggwe kumulaga kwagala naye nga naawe olina weeyagala okufunira. Era Katonda tuba tumunoonya tumunoonye ng'anoonya ekintu eky'omuwendo ng'osala amagezi olabe ddala ofune ekyo ky'onoonya. Kubanga gye tukoma okunoonya Mukama tujja kuba mwoyo atulumiriza okweyawula ku bintu by'ensi, amasanyu g'ensi, okwegomba kw'omubiri. Omutima gujja tulumiriza Mwoyo Mutukuvu ajja tulumiriza akabonero nti obadde otandise okunoonya Mukama. Bw'owulira nga omutima gukulumiriza tokola kino tokola kiri tokola kiri. Era oyo atanoonyeza Mukama ateewaddeeyo nakkiriza Mukama omutima tegumulumiriza ne waba akola ekikyamu alaba nga kintu kya bulijjo. Kati ate omutima gukuba gukulumiriza tuweeyawule ku bintu by'ensi eno singa ddala otandika okweyawula ku masanyu g'ensi n'okugumba kw'omubiri otandika okulaba enkyukakyuka mu bulamu bwo. Ebintu byali osuubira ntojja bivaako ng'obivuddeko naye jjukira mitendera watandika na kwewaayo n'okkiriza Mukama ekyavaamu n'otandika okuwulira omutima gukulumiriza nga kitegeeza singa teweewaayo n'okkiriza Mukama omutima tegwakulumiriza. Ate omutima gukuba gukulumiriza ng'okola ekikyamu ekiddako ofuna enkyukakyuka mu bulamu bwo. Bw'ova ku ddaala eryo ekiddako oba ogenda kulaba era owulira amaanyi ga Katonda. Oba ogenda kulaba era owulira amaanyi ga Katonda ng'oli atakkirizanga Mukama ate neeyawula ku bintu by'ensi eno oyo atannafuna nkyukakyuka mu bulamu bwe ate naye abatannatuuka kuwulira na kulaba amaanyi ga Katonda. Bw'oba otuuse ku ddaala eryo amaanyi ga Katonda ekiddako oba ogenda kulaba omukono gwa Katonda mu bulamu bwo. Olabe Katonda nga bintu bye byonna by'okola nga mutuufu Katonda yekka si maanyi go si busobozi bwo. Awo wonna olwo ojja otambula mitendera mu Mukama ova ku ddaala limu odda ku ddaala eddala. Ekiddako awo ebeera deliverance eyiyo n'abalala n'oba nga ggwe byokola n'ojja buzzi mu kitundu waliwo enkyukakyuka kitegeeza igwe olese deliverance mu kitundu ekyo olese okusumululwa. Kitegeeza buli wogenda amaanyi ga sitaani gawangulwa ne wabeerawo emirembe ne wabeerawo obukakkamu ne wabeera essanyu. Naye ng'emitendera egyo gyonna waliyo omutendera Mukama waffe Yesu Kristo gwatutegekedde ogw'obwakabaka bwe okujja ku nsi yeeyoleke ng'ayita mu ffe. Ekyo kyogerako mu Ephesians 4 chapter 11-15 eddaala eryo ery'obwakabaka bwe okujja ku nsi. Ekyo Mukama kyalindiridde. Ekyo buli kintu kitonde kyonna ku nsi kirindiridde ekiseera ekyo obwakabaka bwa Katonda okujja ku nsi. Olwo abaana ba Katonda balyoke beeyoleke ku nsi ensi ebamanye. Ekyo Mukama akirinze n'ebitonde byonna nga bwe kiwandikwa mu Romans chapter 8:14 okutuuka ku 19. Obwakabaka bwa Katonda bulina okujja ku nsi abaana ba Katonda beeyoleke. Kubanga naye tuba tusaba tugamba obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi. Naye ng'obwakabaka obwo tebunajja iffe tulina okusooka ne tuzuula obwakabaka bwa Katonda kubanga Mukama atugamba Matayo 6:33 tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda ebirala byonna bijja tugattirwako. Sigamba nti wonoonya obwakabaka bwa Katonda n'obufuna onoonye n'ebirala wabula ggwe olina kunoonya bwakabaka bwa Katonda ebirala Mukama yabitugattako. Bwe tumala okuzuula obwakabaka bwa Katonda iffe n'obwakabaka bwa Katonda gwa buzudde ojja kuba kimu n'obwakabaka bwa Katonda bw'ozudde. Olwo Mukama akujjuze
omwoyo we n'obulamu bwe olwo okomewo ku nsi. Eno ensi enfu mu mwoyo, wabula ng'obulamu olwo buli mu ggwe. Ekyo Mukama kyalindiridde era kyatwagaza, kubanga awo tujja kuba tukolagana butereevu n'ab'omu mu ggulu nga batuyambako mu nsonga yonna, kubanga obwakabaka bwe bujja kuba buli ku nsi. Tujjukire waliyo ekitabo eky'obulamu, erinnya lyo Osubira mu eriri, era oba osubira mu eriri okimanyi nti olina omuwendo gw'olina okusasula erinnya eryo okubeeramu obutavaamu. Tulina okuweesa Katonda ekitiibwa ne mu buntu obutono mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, si ku kkanisa wokka ne mu buweereza, ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tulina okusinza Katonda. Buli kintu kye tukola tulina kubanga tusinza Katonda mu buli kimu ky'okola. Abantu b'oyogera nabo, emirimu gy'okola, kyonna kitwale nti oba oli mu kusinza Katonda, kola ebyo ebimuweesa ekitiibwa, si ebiweesa ffe abantu obuntu ekitiibwa, wabula ebiweesa ye ekitiibwa. Erinnya lyo lyawandiike mu kitabo eky'obulamu, osubira mu eriri, obutuukirivu n'okwenenya. Awatali butuukirivu newe tunaagenda ku kkanisa ne tusinza ne batusabira, naye nga muffe tetuli batuukirivu era tetufayo kugondera eddoboozi lya Katonda, munne tetujja kgenda mu ggulu. Ffe kennyini buli omu nga kinnoomu alina obuvunaanyizibwa obukola ebyo Katonda by'ayagala, obuwulira eddoboozi lya Katonda mu buli mbeera yonna, ne tuba ng'abaddu abakristu abawuliriza ekyo kyokka ky'atugamba. Kuba ffe ng'abaweereza ba Kristu, ffe tetulina musalirawo era tetulina musinza ngeri ffe gye twagala oba gye tulowooza mbu gy'ayagala, wabula tulina okumanya ki ky'ayagala era ekyo kye tulina okukola. Ayagala tumusinze mu mwoyo ne mu mazima. Romans chapter 8 verse 14, tumusinze mu mwoyo ne mu mazima. Iffe tulina eddembe, tusobola omusinza nga bwe twagala oba nga bwe tuwulira oba nga tulaba abalala bazze bamusinza emyaka gyonna, naye ye ayagala bamusinze mu mwoyo ne mu mazima. Beebo be baana be abamusinza mu mwoyo ne mu mazima, era beba bamusinza baanoonya era bayagala. Ffe tulina okuzuula obwakabaka bwa Katonda, ne tumala okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ne tuba kimu nabwo, olwo ne tukomawo mwene ensi enfu mu mwoyo. Olwo obulamu obwa Kristu n'ekitangala kya Kristu ne kyakayakana nga kiva mu ffe. Tujjukire nti omulabe Sitaani ye alaba omuliro ogukuliko mu nsi ey'omwoyo, era amanyi oba ogoberera Katonda oba nedda. Ye akulaba mu mwoyo n'ategeera oba oyambala bwambazi ngoye ennungi genda ku kkanisa, oba okwata bukwasi Bayibuli, oba obeera bubezi mu kwaya n'okuba ebivuga. Ye omulabe alaba mu nsi ey'omwoyo n'amanya igwe oliko ekitangaala oba nedda. Kati bwe tulimba abalala bonna ne tubalaga nga ffe abanoonya Katonda naye nga tulina ebigendererwa byaffe, ye Mukama atulaba, ate n'omulabe naye akiraba. N'omulabe naye aba akiraba. Kati buli kimu kye tukola kikole ng'okijja mu mutima gwo, ng'era ekigendererwa kyo Mukama Katonda aweebwa ekitiibwa. Ye Katonda wa Abrahamu, Katonda wa Isaac, Katonda wa Jacob, yaba aweebwa ekitiibwa so si ffe, era ye yekka gwe tugulumiriza. Omulabe Sitaani alina enteekateeka nnyingi, n'enteekateeka ez'okuweereza abajja okusomesa Bayibuli naye nga bagisomesa mu ngeri endala nga basinziira ku kutegeera kwabwe ng'abantu, wabula nga teboogera ku ebyo ebyama ebikweka ebya Mukama era nga teboogera ku kwenenya. Buli muntu agenda kuyimirira mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristu ku lunaku olwo olusembayo. Buli muntu era wanaasembera mu maaso ge ajja kutegeera agenda mu ggulu oba mu muliro. Mukama waffe Yesu Kristu n'awaanaba talina kyayogedde
amaaso ge gokka gajja kuba kigalaga ng'otegeera ogenda mu ggulu oba mu muliro, kubanga oyo anaaba alina okugenda mu muliro tajja kuyimirirawo kimala kutunuulira mukama waffe Yesu Kristo maaso ge, kuba gagenda kuba gaakaayakana ng'ennimi z'omuliro eri oyo atalina kugenda mu ggulu, era ajja kutegeerawo wa gy'alina okugenda. Era n'oyo alina okugenda mu ggulu naye ajja kulabula mu maaso ga mukama waffe ategeere wa gy'alina okugenda. Bamalayika bonna beeteefuteefu okwaniriza abaana ba Katonda, abaana b'ekisuubizo. Malayika wo awandiika byonna by'okola mwetegefu okuddayo. Ebyambalo byonna Mukama bye yategeka kugamba buli kyambalo kiri we kirina okuba nga baakitegeka n'erinnya kweriri. Engule Mukama zaategese. Abatukuvu ba Mukama bali mu ggulu bonna beeteeseteese okubaaniriza mu bwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda ntegeeza ekikula kya Kristo ekigenda okweyoleka munda mu ggwe kuno ku nsi. Kino kye kiseera kye tulimu. Erinnya lye ppya Mukama alitegese, kubanga ogenda mu maaso ga Mukama alina erinnya eppya lyategese okukuyita. Byonna byonna bye njogera bitegeke byaggwa, kubanga onaatuuka mu ggulu ogenda kwanirizibwa bamalayika. N'abo bonna bali mu ggulu bagenda kukwaniriza. Era ne bamalayika abakuuma ku geeti eyingira mu ggulu nabo beeteefuteefu, kubanga bo beeteefuteefu okulaba oyo yenna atasaanidde okulaba singa abajja n'alabikako ku geeti eyo ne bamugaana. Tujjukire Kayini naye yajja ku geeti eyingira mu ggulu ng'ayagala kuyingira naye baamugaana. Bamalayika abo baamugaana kubanga yali amaze okuyiwa omusaayi gwa muganda we Abel, ate n'agaana okwenenya, kuba etwenenya Mukama atusonyiwa naye teyeenenya. Enzigi ezigenda mu ggulu nzigule. Era Mukama waffe Yesu Kristo mweteefuteefu okwaniriza mu bwakabaka bwa Katonda, akunaaze ebigere, akwambaze, malayika zikusitule, kubanga gw'ogenda kuba omugole emweteefuteefu mu nsi yonna yonna. Omugole owa Kristo Mukama ateeseteese okumwambaza ekyambalo eky'ekitangaala, ekyambalo ekyakaayakana. Kino kye kiseera abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima agenda bambaza ekitangaala, ekyambalo ekyakaayakana. Kino kye kiseera ekijjulo bamaze kukitegeka yonna mu ggulu. Buli omu yeeteeseteese, buli omu yeeteeseteese. Mukama waffe Yesu Kristo ateeseteese olugoye lwo nga n'erinnya liwandiikiddwa mu kifuba ky'olugoye lwo. Tujjukire olugoye lwo lwe bakutegekedde mu ggulu oluliko erinnya lyo. Bw'olwambala nga ddala gwe nannyini lwo ng'era erinnya eririko lye liryo, lukyukira ddala langi ne lugenda mu langi gy'oyinza okugamba nga eri wakati wa red ne purple, scarlet. Olugoye olw'omu ggulu, buli lugoye lwa muntu lwonna lugenda kubeera mu kkala eyo. Ng'olwambadde oba tolwambadde ziri mu kkala ndala, naye kasita onaalwambala nga gwe nannyini lwo oludda mu kkala eya scarlet, okutujjukiza nti kkala eyo y'ey'okununula. Abakessi be baatuma okgenda mu kibuga oketta, omukyala yabayamba okuyita mu ddirisa ne bakka ku kisenge kya Jeriko, baali bakka ku kagoye akaaliko kkala eya scarlet. Kkala eya scarlet yakununula, ne Mukama waffe Yesu Kristo yagirina. N'emmeeza gye mugenda okutuulako nga mutuuse mu ggulu eri mu kkala eyo ya scarlet, kuliko n'amatondo ag'omusaayi akabonero ak'okujjukira okuweebwayo omwana gw'endiga ng'ekiweebwayo ekya bonna, ssaddaaka ya bonna. Tujjukire munaatuuka mu ggulu mugenda kutwalibwa muwulire
ebigenda okusomebwa, buli omu ebirungi bye wakola bigenda kusomebwa wamu nga n'abalala bawulira nga Mukama akuwa engule. Ebirungi byokka byokka bye wakola ng'otuuse mu ggulu, Mukama agenda bisoma. Waliwo mugenda okutuula babisome, buli omu owulire, na buli kantu konna ke wakola akalungi kakubeere kumwenyeza muntu ng'okijja mu mutima, bagenda kisoma kubanga wakikola kuva mu kwagala kwa Mukama Katonda. Olwo mujja kutwalibwa mu nnimiro awateekeddwa ekijjulo, emmeeza kwe mugenda okutuula. Bino byenjogera, emmeeza yaggwa dda okutegeka, bamalayika bonna bayimiridde balinda ekintu kimu, abaana ba Katonda beeyoleke ku nsi, abo abagenda okuba nga balina ekikula kya Kristo mu bujjuvu bwakyo, nga Kristo bwe yaliwo ng'aliwo kuno ku nsi, nga bwe kyogera mu Ephesians chapter 4 kuva ku verse 11 okutuuka 15. Eggulu lyonna libalindiridde ekiseera ekyo. Emmeeza emaze okuteekebwa mu nnimiro, n'ennimiro Edeni ne Garden of Eden Katonda yagiteekateeka n'agizza bujja ate n'okusinga nga bwe yali, nga yaaba banaagenda mu ggulu kuba Mukama agenda balambuza buli kimu, abalage buli kimu, ate mufuge naye. Agenda bawa obuvunaanyizibwa, mube nga mulina obuvunaanyizibwa ku bamalayika bonna mu bwakabaka bwa Katonda, mufuge naye. Engule zonna zimaze okutegekebwa era kuliko buli ngule erina erinnya lyayo eryoyo nannyini lyo, newankubadde ebyambalo bingi n'engule nnyingi zigenda kusigalayo mu ggulu, bannannyini zo tebajja kujja. Ekyo Mukama yakyogera era yakiraga, era n'ogenda mu ggulu bajja kukubulira bangi nti ezo zonna engoye z'olabaawo n'engule bangi, bannannyini zo tebagenda zinona, kuba bangi n'abaali bategekerwa edda bangi tebajja, tebagenda mu ggulu. Engoye zaali zategekebwa, engule zategekebwa, ebyambalo byonna, naye bannannyini byo tebagenda, wabula bagenda mu muliro. Gwali eyawuliriza, olina omukisa, tukyali balamu, tulina akakisa. Mukama atuwadde akakisa, twenenye tudde gy'ali, twenenye tudde gy'ali. Akakuba akagenda mu ggulu kafunda, n'abakazuula batono, ne ku bakazuula abakagoberera batono. Okusalawo kuli mu mutima gwo, ogoberere ensi byegoberera, otambulire mu butuukirivu, oba otuukirize butuukiriza nteekateeka za kkanisa, ogende osabe buli lunaku, obeere mu kwaya, okuba ebivuga, naye nga mu mutima gwo tovudde mu kibi. Munnaye oba ogenda mu muliro, okuggyako mu mutima gwo ng'ovudde mu kibi era ne weenenya, n'omalirira okweyawula ku makubo gonna amakyamu, olwo oba ogenda mu ggulu, kobe nga tewali akumanyi wano ku nsi, ng'olaba nga ggwe omu ku bantu abasembayo abatalina mugaso. Mune maaso ga Katonda akumanyi, oli wa mugaso nnyo nnyo nnyo, era ku lulwo yawaayo omwana we omu yekka. Engule Mukama amaze oziteekateeka, era nga buli omu engule eyo makkati gaayo we wali erinnya eriryo, gwe nannyini ngule, buli muntu engule ye gy'eri. Weeziri engule empitirivu zaakaayakana, era nga bwe munaatuula mu nnimiro we munaasinkana Mukama awanaabeera ekijjulo, bwe mugenda okusanga engule kweziri ku mmeeza n'ebibala bingi ebigenda okubaako, ate ng'ebyo ebibala ebiriko, ensonga lwaki Mukama ateekako ebibala ku mmeeza eyo, ebyo ebibala bye bigenda okuyamba abanaabeera mu ggulu okutegeera Mukama mu butuukirivu bwe, kubanga obanga tolidde ku ebyo bibala kijja kuba kizibu omutunuulira n'engeri gy'akaayakana, naye buli anaalya ku ebyo ebibala ng'agenda amanyira obulamu bw'omu ggulu n'embeera yaayo n'obutuukirivu bwa Mukama n'okubeera okumpi naye, n'okutegeera ebintu by'okubikkulira Mukama by'anaaba annyonnyola. Okusalawo kuli mu mutima gwo, oba ddala ebyo byonna bye njogera oyagala obituukako, oba oyagala kunyumirwa nsi eno ng'abangi bwe boogera, naye ogende mu muliro. Okusalawo kuli mu mutima gwo. Mukama yatuwa okusalawo buli omu mu mutima gwe.
olunaku olwo eri abo abanaabeera ku mmeeza egyo okubeera mu nnimiro eyo nga Mukama abannyonnyola, bagenda kulaba Mukama agenda kweyoleka gye bali, bagenda kulaba emyoyo 7 egya Mukama. Mukama agenda babuulira buli kimu. Balina omukisa abo abaayitibwa ku kijjulo eky'omwana gw'endiga, kubanga olunaku olwo Mukama ajja, kubanga mu nnimiro eyo emmeeza ennene bangi kwe bagenda okutuula, makkati gaayo Mukama waagenda okutuula, era ajja kuva watudde ajje akwate engule emu ku emu n'emikono gye ateeke ku mukutwe gwa buli muntu ng'amwebaza, era amutuuma erinnya eppya ly'amutegekedde. Olwo olunaku Mukama agenda kuyita erinnya lyo eppya lye yakutegekera, era agenda kuwa obuvunaanyizibwa mu bwakabaka bwa Katonda. Ogenda kuba kabaka ng'ofuga naye, nga ye kabaka w'abakabaka, nga gwe omu ku bakabaka. Ajja kuwa obuvunaanyizibwa ku bamalayika, ku bibinja n'ebibinja bya malayika. Ojja kuduumira amagye ag'omu ggulu, abaserikale bonna ab'omu ggulu. Ojja kusobola okumanya okubikkulirwa kwonna Mukama kwagenda okubannyonnyola ku olwo olunaku, kubanga Mukama ajja kufuna obudde abanyumiza ebintu bingi. Mukama ajja banyumiza ebyo ebyokumanya, ebyokutegeera ne Solomoni by'ataamanya. Bakabaka n'abakulembeze b'ensi eno be beegombye okumala ebbanga naye nga byabalema okutegeera. Mukama agenda bannyonnyola ku olwo. Mukama agenda tusomesa engeri omukyala embeerera, engeri gye yasobola okuzaala omwana, engeri Mary engeri gye yazaala omwana ate nga tamanyi musajja, wabula n'asobola okuzaala oyo eyaliko amafuta. Mukama agenda tusomesa era atuwe okumanya n'okutegeera, tutegeere engeri Mukama gye yeeyoleka ensi ng'ayita mu kamwa k'abaweereza be. Kwolwo Mukama agenda kunnyonnyola abantu engeri gye yatonda ekitonde omuntu, era yamutonda mu matiiriyo ki, era yamutonda atya mu ttaka. Katonda agenda kutusomesa engeri gye yazimba emmunyeenye, omwezi, omusana, ensozi na buli kimu kye tulaba ku nsi. Era Mukama bangi agenda bawa obuvunaanyizibwa babeere bakabaka mu nsi empya n'eggulu eppya, kubanga eno esinga bwe tugiraba ejja kuggwaawo. Nga bwe batulaga mu kubikkulirwa, Mukama ajja kutondawo ensi empya n'eggulu eppya. Ebintu ebyo mbikubuulira otegeere nti mazima mu kunoonya Mukama si bya bwereere, mulimu ebintu bingi by'ojja okumanya, era ojja kulaba nti ebyo Mukama by'atuwa bya mugaso nnyo, era bw'oba obipimyepimye birina obuzito bw'amaanyi n'okusinga ebikemo n'okugezesebwa kwe tuyitamu ku nsi. Era mu kulaba kwo ddala weegomba kunyumirwa nsi eno, ebikemo by'ensi eno, obugagga bw'ensi eno, omale ogende mu muliro okusinga ebyo Mukama byatutegekedde, ebintu ebirungi okubikkulira okwo kwonna. Gumiikiriza, goberera Mukama, weeyawule ku bintu by'okwegomba by'ensi eno, okwegomba kw'omubiri, osinze Mukama mu buli kantu konna akatondo konna, mu buli mbeera yonna. Owuliriza eddoboozi lye mu mutima gwo erikulaga ekituufu eky'okukola. Wano kola kino, weeyise bw'oti, yogera bw'oti, yambala bw'oti. Newankubadde ensi ekola birala, newankubadde mu kkanisa oluusi tukola birala, gwe goberera eddoboozi lye, munoonye ojja muzuula. Ye mutukuvu, awatali butuukirivu tewali agenda mmulaba. Ye mutukuvu, n'omwoyo we mutukuvu. Bannabbi be tusomako mu Bayibuli mu kaseera kano bali mu ggulu, babiri mu bukiiko obw'enjawulo, baagala kulaba bayambye batyaffe abali ku nsi tukolagane nabo. Batulindidde mu mwoyo, batulindidde mu mwoyo naye nga beetegefu otuyambako tulabe nga tutuukiriza ekyo ekyategekebwa okuva ku ntandikwa. Abaana ba Katonda okweyoleka ku nsi,
obwakabaka bwa Katonda okujja ku nsi. Kino kyekiseera ekizikiza okugobebwa mu bitundu ebingi nakyo kifune gye kikuŋŋaanira. Kino kyekiseera oyo anoonya Mukama ajja muzuula. Oyo ayagala okugoberera obugobereza eddiini n'enteekateeka z'ekkanisa naki n'okumanya obumanyi abasumba naye nga tategedde Katonda we, mazima ajja kumaliriza agenze mu muliro. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Ebyamagero si bibi, basobola okusabira, osobola okuwona endwadde, basobola okugoba emizimu, naye ekyo tekikutwala mu ggulu. Ekikutwala mu ggulu era ekireetera erinnya ly'okubeera mu kitabo eky'obulamu, obutuukirivu bwo ggwe ng'omuntu. Ne weenenya ekibi ne kikuvaako era n'omalirira okweyawula ku kibi n'otambulira mu butuukirivu, ekyo kye kigenda okutwala mu ggulu. Okulaga okwagala muliraanwa kaabe ng'afaanana atya, okwaniriza oyo atalina omwavu, atalina kyakulya, n'otamusosola olw'okuba talina ssente, n'otamukkiriza genda kula musumba. Si kulaba oyo atalina n'omuwa entebe ey'emabega mu kkanisa atuula eri, wabula twanirize buli omu, kubanga bonna bantu ba Mukama. Mazima abo abalaga okwagala ebiseera bingi baaniriza bamalayika ne banyumya nabo mu butamanya, kubanga baalaga okwagala mu buli muntu. Buli muntu bamulaga okwagala, era mu ngeri eyo Mukama aweereza bangi bamalayika ne babaweereza nga tebamanyi nti boogera na bamalayika, naye olw'okwagala kwabwe n'obutasosola, olunaku olwo Mukama agenda balaga nti bangi be wayamba mazima baali bamalayika. Mukama yabakuweerezanga kubanga walina okwagala mu mutima gwo. Mukama bakuume, mbaagala nnyo. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, tusobole okuba nga tusisinkana mu ggulu, nga tugenda mu ggulu. Mazima tekiibe kiseera kibi oba kuswala oba nnaku olunaku olwo nga ddala erinnya lyo teriri mu kitabo eky'obulamu. Tekiibe kintu kya nnaku nnyo. Mukama bakuume, baagala nnyo.